Sheebah jeri munnamawulire tatera kuba naludda naye waliwo ekisukka kubanga bato wena gwera ndabawo kariya y'omu egenda kubanga egudde eyani eya Sheebah njogeranga amaze emyaka 22 mawulire waliwo bata yasooka kariya y'omu yafiiramu singa bata ebadde y'amazina Sheebah yali giwangula era ono siini yakize Katonda kyobolaba naawe weeremerera Sseguya kankuweeyo mukisa mukankuleke sibesita fe basita tula wansi tula nze kugambye na stage yawe bagange njagala mbagambe ekintu kimu omukole bwe gubeera ewaka kasasira avaayo yonna gy'abeera nadda mu ddiiro naye omukole bwe gugwa kasasira addayo nze mmaze temumalira budde mbasanga ekkololo kati mbadde nsabanga 15 Septemba mu jjekolero tumugobe mu lwatu kyababa mumanyaka nakudde bwaddugenda bwazeewaliro babalenya okuwagira sendibyebe Sheebah atidde nakoze seminary kirabika nakula nnyo nga temukikkiriza kituufu naye nga nakula kituufu naye mwagala okukkiriza nti omuntu akula mu mulimu guno jangu nga 15 si buli omuntu azaalibwa amanyi naye ate osobola okuyigira ku mulimu gwo bameka abayigiridde ku mulimu gwabwe nze mukwabo mulyo okuzaalibwa nakyo tekitegeeza nti ogenda kufa nakyo oba kigenda kuyambako thank you tukiwulidde saidi eyo olina yaani akanyuga eno owayekaye leta abawalika ku bibuuzo ebirina ameeza owokubiri wayo owokubiri kwakiri kinafu wayo owokubiri tubigatte wamu wowokubiri ebibuuzo binafu nnyo ono omumazi mama Bulayitoni leeta nawaba mama Sise Sindi kwata wa ekibuuzo kiri nti tunafuna kukuyimba nga tekuli ba backup artist nga live musobanira bayo ono katumuddemu kubanga ye mama Bulayitoni tewaliyo concert ate bakola backup artist nono abayina bakola tabimanyi aye wisdom tobona Sheebah bagambye agala tukkiriziganye bannange wetubuuza ekibuuzo nga kya muyimbi kibeere kyaki oli tagambye nti kya muyimbi akomewo mama Bulayitoni obuuziza muyimbi lindako mbuuziza muyimbi wisdom vaayo muleke n'abakonsati abeeyogerere n'abakonsati ekintu kyangu nnyo ne Beyonce wabayimba abeera ne ba backup singers kati mweddemu nga mukozesa ekyo mukozesa gumba mwayigiriza ebintu ebimu thank you mbalwe olusooka shwale nga abasinga bagamba omusinga baifa osalawo kyo mubatolinga kyogamba kayimba akasooka yagwandika yakulukunyamu ku peni ebyo bituufu lwali luyimba ki nyenyeze lwali lugenda lutya yali tamanyi kuyimba naddukayo Sindi Dagirasi indakaddemu ekyo kibuuzo kya Sindi luno kituufu oluyimba lwa madamu olwasooka nze naluwandiika yali akyayiga era neleero akyayiga tulina okukkiriza osegeera kati nze njagala okukkiriza nti ayina waatuuse just tanatuuka ku levo ng'eyaani eyange kati nze wetwasookera ddala eno bato nali sijagala naye bambuuza ekibuuzo bwe nakiddamu
ttiimu ya madamu neereeta omuliro nga mungi naye nga lindako mbalageko oba osegeera kubanga ayinza okuba nga yeerabira lesoni ziri ze namuwa nga tutandika kati mba njagala mujjukizaako kyobalaba eno bato mweri eno bato teriiwo nti balaga nti nsobola okuyimba mukimanyiza nsinga osegeera kyati tuteekewo shokaddamu tukakuwe kyeggwe kyaki kyokka Zahara wamambo Sheebah akayimba akasooka wamambo akayimba akasooka kingi yawandiikamu ayini yawo ye wali onoonyayo ki kyakabi nnyo nti mukizizza kati musiriikirire twewulirize bulijjo njagala nnyo kino bakimbuuze nga naye waali bw'oba omanyi ekyo si kituufu ekyo si kivumo bivumo ebituufu bw'oba omanyi story yange nze ndi musiimi gratitude is a must olina okusiima gy'ova all my interviews mbadde ekyo nkyogera naye njagala mbuuze mmwe mwenna abali wano mumanyi n'oluyimba lwe twogerako lwaki teyampandiikira hiiti ono wakabiri lwaki teyakabiri ate ze nayimbako waziyimba ate ice cream gwe muyimba yenga yahiitinga lwaki tewampandiikira hiiti nekulema okuexecutinga nati neexecuting endayankaaga ne bakuwa ennyimba ezikwanguyira gundi ali lwangu nnyo ezange ze wali tosobola ekirala lwaki wewakkiriza okumpandiikira we nakuyitanga ku vidiyo weebuzaabuza nga wamanya genda kuba wakabi n'otya lwaki wandimbalimba nga nzija ku vidiyo n'otajja watiirawo bano abantu abayamba abantu nga tebakimanyi nti bajja kutuuka natuuka kati omba tolinga olaba kati omba tolinga is true and you know it tegeezibona waliwo ekibuuzo leka tunywe ku mazzi temutuvuga sipiidi tunywe ku mazzi wamma kankuwujje nako omuyimbi waffe alina okuba ngaali aire ngaali ki Dagirasi katubuuze ekibuuzo wano tebayita akaliro tebayita akaliro aha Sudan nobody gambayo nobody say bashibali kusibiri bitya labisa kale kalabisemu respect to you President Cindy era nkwebaza nti wakkiriza n'ogamba omukulu King Sazakayo obukulembeze bwali bubwe nogaka obwempitiibwa amina obale kukkiriza n'ogamba nti akaliro kali solidi Cindy obadde ebbanga ng'olina Steve Gini ng'oyimbanga okumala ebbanga for her Wolan omukyala lokwala n'erisaazi n'eno ffe abasindiketi tulina empisa tulina empisa ffe tuli bakali tulina empisa malayo nanti agasamu info kyobola mbuuza ekibuuzo akategeera kano kanjawulo mukko President Cindy emyaka gy'omaze ng'oyimba gibadde mingi nnyo ne bakyalibo n'ovaawo n'ogenda ngamba nti ng'omukyalo ono kyemmanyi talina myaka 7 ku 15 ng'ayimba kyembadde mbuuza why batolingiha ate ng'olaba akyali wiyanga wiya why Lindako kaddemu ekibuuzo yes omukyala tewali amukasa okujja wano okitegeera eno bato yagikkiriza batuula ku tebo nakkiriza nti agenda kujja wano teri yamukaka saamuwalabula okuva ewuwa okumuleeta wano nedda she has accepted the battle so let's stop talking nonsense akkiriza by battle it's about to happen no let's just stop it and this battle is about music so anything outside music mbadde nsababusabye tukiveeko that will be another day. You know, if we're talking about music, about hits, about performance, I'm here.
bwemba nga temuli ready kuddamu ebyo ebibuuzo nze nzire ewaka tulinde kololo tugende. Mama atandise yawanika oluyimba olutandika lwaki mubitya amazima mugatya nti nze ndi mukazi wa mazima tujja byasa. Let's go!